banakukwata ate bwe bakatwala abeewaba abasajja kajooza ensi yonna obulenzi buno bubye buli omu ate katibukamala bunoonye sente z'emisa ensi yamutamwa lwabwoga ensi yamutamwa biryamwagala abalaalo basabudde awuganire balaalo semodawo nga kalusu adamuyomumuliyama Banaflas later in Uganda mwena abatwagala ate abantu abali ku mpewo tubebaza okutwagala ate mwebali nnyo mwebaliddala nga bwetubagamba obusinga twebuuza ffe baani abakyali abalamu ku kaseera kano abatusinga essente abasinga okuyimirira abasinga buli kimu bonna abaawummula dde ate bafa naye ate ffe kuba nti kisa kya Katonda yakituwa nga tukyaliwo we are very happy ekyesa olunaku olwaleero nga tubebaza nti you made us what we are today singa temuniiwo weewaawo singa but it's quite very important twekyaza mukwetambala emirundi comments as advertising otuwa zeetaaga ate tuzeebaza mwebala okututereeza okusinga tamala emirundi political analyst gwe twasigaza wano betherwe mwatambulanga ne Anas Kadisi kakati gwe okyaliwo kaliro bakwata okutwa abantu bano batya nnyo obwavu kulaba batyo kagenda singa omupakistan yampa miliyoni ya dola ngayamusiga naye abantu abattibwa mu Uganda abakazi abafa nga bazaala baali batusa 18 women nga bafa padde mu ggwanga lya Museveni. Accidents ekyayitawa. Whether you could accidents. You can even take a time to pay off. Organs last 2 days, you see. Bamala bakuba. Organ. Zali. Normally, bamujanga mu miliyoni ya dola. Omuntu. Yes. Omuwala bw'abanga tannaba kufuna mulwadde. Name ya kakuna kamukosa bamukina bamukina akati kizeshimenti nti abaana ba Uganda enkumi nnya mu bitaano baatwalibwa mu biri kakati badokita balinkaga musa abaafa ayindaite abagenda mwakisisi media bayiwa sente temubimanyi nyiza okuba kataliwadde okakubanga balamuze tugendawo mbamu n'akatengo kakati bamaze twabakulekera go basobola weka baabali mu gavumenti bayizirire omwana agakoke nakyoba aveewo awa mirundi sente ekyali bamugjawo sipiika aveewo awa mirundi sente n'alagira sezaala wamu sezaala we n'amase n'azijjawo nalasijjazi eri kimirundi nina okuwagira obwa pulezidenti wenga abujjawo bwaba obwo wayimirirawo nange ekimirirawo ate gwe omusinga ne popularity tayinza kalwaba ogajjawo ne bwe tumulekera kkoni amukuba n'amuteeka wali we bakabba ne bakamalabi weba obutalina wali naye bakimuteekamu ekikwate najja atamiira n'alowooza nti nankuba okuva mu state house amwe famire yange munye emyaka 8 balayirira lwaba okajja kusasula ekirugulimu mulenzi oyo yayoze famire naye tobakolimira basanyuwe ate kataliyintayite omugaggafu yali badde binabinoonyamu is one of the people who are indicted oyo tumwebaza ayiva ne bwanda lwaki Museveni akyakumye tumwebaza Museveni yembalasi nti minisita wa Uganda bamututeeke kutta bantu b'ensi yamutamwa lwabwoga ensi yamutamwa biryamwagala omugoba abantu bamwagala n'ajooga amata n'ajooga ennyama n'alumba ennyanja n'akola abantu baja lwabwoga most hated person in Uganda even qualifiers better koni is more popular than lwabwoga amawulire agafuga sezaala bwakufuga
buli kimu akifuka buli omwamutya buli omwamutya naye emyaka gyamunyamuza oba pulezidenti ajja kufuna ye atembyeko ennyo wataweebwa emyaka 28 tumwebaze ye tajja kufuna emyaka 28 obujulizi bwonna naye bakola ki ennyo naddala ono musajja mukulu tumwebaze yakola ki nnyo anti bokasa baategeera timanyi bizinesi yaabwe ne bagende wa Museveni amugenda kali Museveni ng'alowooza oziya noteekawo nesigendayo balinzise nadda wange kwebaka famire yange onyewe naye wakuuko n'abaana abo biruke obadderoza national bairaiti amawulire national biwange but the being indicted bagenda ekiseera kyonna naye bwe munnange pulezidenti yabawalooyo abawase nzikwatawa nze tampa nanti gwe tewenguya tampa ikale gavumenti endala erimba awo nkwagadde gavumenti endala gavumenti kati eri mu kkoona eweze abaana bano abaali balowooza nti nze nsobola okutuula nabo kino bakibone nedda batembe nabo kababoneboneko nagenda ewaffe nabo kababone abaana bano tebakirabeko mwebaze bonna kakoze kaweddeyo obusote bukali ate bwe bakatwala abewaba abasajja kajooza ensi yonna obulenzi buno bubiwuli wamu ate katikukamala bunoye sente z'emisango so mwe mutya famire yange ewonyeewo abaana bange basomye bubi I want to put him under his knees nalinnya mubenyondo oyo omwana bakumpita tukulerwabo ninnya mubenyondo ekijja ekijja what type of arrogance is this? You have humiliated me for 8 years. Mbabanja milioni zange lusanvu bangulako obutabo yazikwana buli kasente bwebwa obusungu jagenda mufukame ninyo mpenyono nazala weyewu mama Janet nalinja mukubenyo anti yagenda kumandazala alinze museta kusukulu wabula ne bakulaba nawe ng'oba nebanja okupulogulamu nebakijjako bagenda ne ku YouTube ne bajja programu ambu bazijjeko nezibalema zabalema bira wenyoto Museveni bwalikulanaga nakigalimu nti neetaaga okusasulwa milioni zange olusanvu nembakubira obukofira nembakubira bitisa nembakubira tebasasula gawali mu procurement mbayinza ndowooza nkolagana nabantu naye nga babalina idea alina kuba mwava jatufugambi jakolesabo njakolesa bewaffe okyayambadde engoye zaabwe eza yero sijja kutuulako nabaana bano ne bwaba Museveni muinspectinga yeroza kutiriza okuti but the man is going to be that meet you for what? Where do you find the vanquish stating conditions of the surrender? I've defeated you, I've defeated you. Surrender. Pay me my compensation and I go home. Ate nakyo bakitya mu ngenda bibiina bina kwega baagala nfe baagala nfe obatambulirekawo baagala mbeere muli nga bantadde muwanda weya zaabwe ng'olugosi ate mbeerawo mbeere embi okumanya omwana oyo okukyosebwako olwako bannakyobe namuta n'asiba amafuta liita 20 ag'emmotoka yange nabo n'agasiba nengikwata nengiwadde okyagirabawoyalina obusungu no bakwadde emmotoka olina sekirite obujozi buyitirira obatiza ebintu byabwe obujozi buyitirira amatono kubanga abatulaba n'emmotoka eri bo balowooza nti Museveni alina kyamuwa ekitali iyo Museveni talina kyampa kati lwaki emmotoka mbeera naye ensi yeeroboze nti alina kyampa yes yange nti yampa yabwereere wamuwakola etalina kyampa namukola emyaka 14 yanganyuba kasasi Is it why you're lamenting? Atendementi kugamba mwenye wa police square When you set up the binary. Yeah, definitely. I regret and will undertake it my political This is just what I'm doing. But never more than we don't get a police in Bao, or Colero, Vances. I'm a bit of man among the government was to get that. Newulira abalala bonna bakutasira abajjayo kubanga balinamu kali nti nina kubeera wansi waabwe nina okubeera wansi w'omuntu basinzirawo bajooge nedda nagaana amere ewange nja kubeerera kamuifati oli happy
kubanga tewali anjo. Okay, awo tugenda okutandikira program ekunaku olwaleero. Tugala okwebuuza embeera eri mu ggwanga. Embeera emyaka 8 buli kasente kalikoda n'akatwala famire yange tukeeramu kulimira buli lunaku era kumusabira duwa nkambwe. Yes. Si yakambula ali kululu. Wabuge waffe tumusabira duwa enkambwe nnyo ewaka. Buli omu asaba. Aboneboneko naye akifuneko. Ate yasoose okuwasa. Ate oba atengayo. It's a very embarrassing to the president. It is somebody that is close to his life, why I see all the charges as far as it. Okay. If it's smuggled, it's okay. Atonda amungu. Kala ajira mukulu. Biye balayi muchi. Nenga funa Flashlight channel obudde obusinga twebaza okweza programu za then I never kola bubi president yakoze bubi teri system tasasula batubali teri yo system tasasula nena byeganya basasula baba wa alolo kuruka abantu mujeno titi akela kwali bayita mbi abo bamilioni nasa bamilioni sabati milioni nasa nzinze ngene kuliyo n'omuntu omusanga wabiga olaba nange sobola kunejjako. Alright. Okay, kale nkulumirungi embeera eri mu ggwanga okwalabyeko zino zibomu zitulika zitutukatika bijanjalo popcorn nawana nga zabika naye nga abantu bannayuganda bali mu kufa ate twakalaba kujasi muba mu mpapula z'amawulire otwalabyeko mukulu mbaji the CDF yamukujamu nante bakibatudde nabo security officials n'agamba yakukola biki olona badirectors n'abagabo lwaki security system esawo abantu bano bali mu mbeera ngeri ye president n'abalagambesi Okay, maybe nze kankole bwe ndowooza mufazi family kibayina nti bo baga balonga yesima alikoze na Kampala me the way I normally nature not you a pig you don't reverse nkugambe tikatimba tulekuuza ketukuze musibeni abagala abo abantu bakamulira because I know my character mwendo singa ni wantu tukubaganira we yaleta tape yamunyabonyeza gye yatta political career ya bwena butunda ne bugula ebizinga ne bukola nembeera mu gavumenti endala nga njinamu amaanyi bufiira mu makomera ntunda buli kabwoko olunaku tuyinza obutasuka n'olunaku olwaleero manyi mayisa I remember ugamba the moment that man elected, now you know Mutima. So what is that moto? Kasito ina benzi ya chitaudi ya kuwa. But they still believe that is not doing everything. Wabuku yona kukola. Yala kira bali listen nazikwaza. Nazija kuyende. Thank you so much for loving and sharing our program with the Flashlight in Uganda. Onukubaita mukuru tamale mirundi utawani wa Yohana. Olutalo lwabo n'emirundi lutandika butandisi. Bayina mundu boyina kati oyina ddu. Tayina support
bakubagira bali China, with the five people, we need to follow, you know. How many times have we put on our service? for the good of the nation, for the good of our programs. Jamule television, we need one avatar nation. Nawe besonyiwe Yes, Auntie and the king. ngenda batabaga akume atakumira mpera and you can basabula tamalirizaana kubavude mavu tayira tamalanga kuba abunyamu bamugamba noneho mugambi amusonyeze gawe kamera edduleko ebigambo bino byonna ebyogeddwa ku programu gino si byange nga kinooma sibya tv zino bya mukulu mutabanyi wa yowaani tamala emirundi bwe baba bakukima bakima emirundi gwe bamafya besobolera babakulekera bamafya bubeera nabo nabo bakimanyi nti omuntu ali beino wayamwanuli naye bo ekibali kulowooza nti waliwo n'abo abangi nze nsazeewo ngenda kuteeka wano lwabugo muteeke wano nakatasasokoe mubeere bulungi muno lina kuyitanga yokaani mambuuza manye abaganda ogenda mu kintu n'okikolemu n'okifunamu naye kati abafunamubuuza mama mbuuza wajjayuki abuuza nabandi bantu bakweyita mugezi naye bano bakufuula bajja banfulu wakkiriza yes I immediately so you give a credit to Wabogo. I blundered. No, I blundered. So you regret you should have not joined NRA. Okay, we pray for you joining. There is a new government that is coming. Yes, no, okay. By God's grace, new government is coming. Toba government obena bayani, obayani. No, good. Need to work under any government. Wagamba wachojoka mu government endala ojokolanga mu toilet. Musalira ajirako, musalira Katonda, alabe ku government etali yasezala. Kimusalira ku mati. Naye nzo oba bano babisiza bwe bati. Ate endala ye nikolera. So you never work in the government before the end of the order. That's why in the resources izo ojokule waka. Bali bo. Omwana Jose, omulenzi Jose. Erichi muganda, erichi mirundi zemukiryako. Naye nange tusofa wenkutuusiza mulenzi gwe. Nange wenkutuusiza. Nange wenkutuusiza. Kubye buli kimu. Ngende waffe nange ningenda mu nsozi nenkuma ekyo. Nembebaza. Obujozi bugende nga bumukwera mu ddala. Obujozi obwo bwalina bukwera. Ate singa yanzita. Singa Siku ssabo lyo lyemmanyiiko liyinza okukola. Ejjogendo lyalina mutwe byeyanamu singa naye tali ntweye pusi singa tali kati bani kakajiji singa tali kana akabukedde akankuba mawulire nakano kulubya obusajja nibukyogezi nti amawulire omusango olisinga abantu balindayite neteri obulalufulumya mukulumi ndi kabuuze singa omuntu abuuza ogamba ojja bakuba ennyondo ojja batema jjambiya ojja kubaloga wakalugayo bameka jeejo lugoligende ate obuyondo wakagoyo bameka nafuna obwamisa emyaka egika naye bakuyindayitinga bajja mukubbi abantu kulira mu pakistan nokkiriza indayitinga allegation okutta abantu mu malwaliro omugagafu bali mukwatidde mukolodisumagoli wati ekisiramu kyabwe kyebakumira kikola eddogero likola ate bayinza okwesanga nga balemedde mu nsi hege mu kapuli what we have to do is to give it my conversation. Museveni ategeere yagoberera bweru. Museveni yakugoba ati ate ngenda tunakwera amasimu bango yavumye fasiredi bakanyuka kasasi nenga bakasasi bisijja singa nagenda kasasi singa nekati Museveni yankikola
naye ekinnu tibwe yabawa ssente n'abawa n'oyo abakubadde ssente naye nze yali ampadde yazitwala omulenzi ngende mufuzinga mubenyolo oyo omulenzi tamanyi busungulu bwonna abaana abo tamanyi nti wetusinkana tibwetu lifuti ewange nesigala lifuti ewange banjoze nga bakola kubanga strategies bad omunyigirize ajje tuteese benyolo You never reconcile. But still, especially when you kiddamu taata Museveni alinga taata naye tukize tugane government eno erina byekuzo tetukize naye waliwo ebyanyi nezijja okuneewunyisa tulumudde osomyeko abazuko okutemana bakusoma kubansonga nti eno COVID-19 has become a big problem to everyone. But why is it so? There are those kids who are at school and those who are not at school. Why is it that the government they are not bothered about their future children? Batugamba bitumwogerako fasire bitufuna ebisiga omwogerako bigamba bino bya mukulu mirundi si byange kakati bagamba nnyo nti bazudde bakositiza nebagaa nti kati zasira progress nekibabulira nababulira okuta first lady nemumuteeka mu ministry omukozi wabasiizi wasipa and they see it now kubanga wenu kamwakwatise nti mu ministry eya first lady mulimu bakostis good teachers kakati anotinale person yamanyani ti minisita bamubisa ebintu byonnaku tuloza nti abazungu abo bagenda okudya abakyala baabwe babaleke mu charity kibalina experience balina ensonga lwaki nti omwana wo bwabwe mu military military rules n'abalangira b'ebulenzi bagenda mu majje ne kabundi alina kuyiira kabundi ono w'obuzambia Tanzania Kenya abana babanabanagira babateekayo bijjakoko naye eno mu politics kakati ŋŋanda ayimiridde mu palamenti agamba basebye ajje mu palamenti atwala kololo amulabanga ordinary minister you are questioned before why do I embarrass myself you are questioned before buloozi appointment authority you are wanted bwetutuula tebwetwogera ebintu bikuba kukaaganira no I wrote a brief nembaga nti twagibire first lady into politics is bad one kabusenga yakubanga kumukolo ngazikula fasiti gayagala ate asingamu kakati kitegeeza opponent sibo why if I'm going to use the Ministry of Education as a meeting party for the presidency, my enemies will infiltrate it and undermine you. This is the nature of politics. Two, you cannot be fired. Mu management, okufuna omuntu gwotosobola kuba. The company can corrupt. Kakati, the way we put it, kakati nobody have a big opinion. Nti oyo mirimu lwayogera ku Ministry of Education, basendika abantu. No, I'm doing it in good faith. In the future, if this government is good, we shall have committees and commissions to inquire. Will the first lady go to this inquiry before the age? No. Would you like it? Kubanga nabagamba nti President Museveni bwali mu government ne bateekawo akakiiko kayibulizaamu abijeegana Museveni live mu gavumenti ye mulimu abasawo abakasitu abatabaabaogani But sometimes bambeka baali tebayinza ono mwali ono nanyini buyinza nyaku mufuuli maali kakati tewalimu mulala yenasobola ono nyaku mufuuli tumunyiriza kukulukwakulukiti yes ebyo lwokuba yalimu okay, olisinga abuuza, do you have evidence of all those things? yes indait ebintu bizikuzi kagire lawyer wange kalesi ne yali kitegedde baakuba wagumisu ngateeka mwana Dr. Diana abali Dr. Diana bwotuli amalwaliro gonna gonna abasingamu okubeera sibaani ab'amaanyi
nti omukazi okumufuula minisita bamuta mu kifo kyamaanyi naye nga tamanyi kirala mu malwaliro nemulago battirayo one of the notorious places mulago doctors are indicted mulago doctors indicted kakati kikutegeeza ti president Museveni bali the former president yamukukuuza former president yamukukuuza so for us me nti I look at the mood that the president nawandi kunyakaka Never government Museveni must protect his legacy. Legacy is I mean, Momo Grano take our yokumufunya n'abaana abaana bala banakuba uyu omwana we have a mechanism that one is useful. They may also end up orphanages baba yinza n'okusanga nga orphanages b'abasiraamu bayingira koti baba era wembulira nakati abantu abafayo ku bitwa abaana bakitaabo balagawa bafunafuna sente but they're no longer feeling safe. Boyogera boto nfuna point ne mukyala ono Kawesi bali muli bejjukira they have to now aware that the family of their police review kakati eriko reporters oba bali mu mpaso kwa Somalia bali ajjaji n'abaana omwana ono bamusomesa ayiteza okukyala ate gettoyisibwa amaanyi nnyo kubalina kozi kitabo bamukolaki batamutte nti abaana bakirevu kusigi yakontukenigirya kakati abaana bakirevu abo ojja kusanga baliwo abayoddewo nga bakoezima. Do you condemn the act but police do? Government is a person before we have a you can have but you cannot have at the same time The police is responsible for the act that took place.
bamuza family ya ate bamutwala bamutwala yenze kyegamba left yanga wuuwa left yanga children who's going to political system if he was cut to this thing in a very short time those children are not decided to go to the training center when they are young. next time bayo kill one person to live in ati mumutta kirevu omu nasigaza abaana bakubata bano baterorist nezijja nezikwata nezibayoolawo nebabatwala ebweru kufuna hardcore terrorists okusinga bano kill one kirevu these children are not okay if, like as scholars will say when you solve one problem you create other 10 problems so do you still believe they've not solved any problem by killing one child? Do you think Ugandans they still believe in any report that comes from the police and from the judiciary? They're losing their trust. What's our number one? The word is indeed what you just said is very true. When they contradict each other. Bagamputi. Bonna baba akolagana nabo balina okubakola. Muyinza obutabamanya kubanga kati tulivinga tuli my family abasiraamu bangi ekyenkugamba nti omusiraamu yemwamu mwali abasiraamu babadde batano bakulima omusiraamu nibagugula Christianity okukwata ekyekibakubakibagira so when these people the Muslim brotherhood ti omusiraamu ali e Mombasa he was reading a very interesting story abaana babiri abatolose mu kkomera banyabu babadde nebaga nti baba masomero ne babatwala e Mombasa nebakomawo buti omu yakomawo nagamba nyina basheeke mubulizi wange so they have madarasa they have why they have for what okay inga ngamba nti omusimu bakizija kutuuka okyogera kwakugamba kugamba nti buli wakubadde bundeke emmere agenda asaasaana siri kandi nsakola busa once a state collapses afuuka kifulu basobola okwenyaga bayagala Congo is not, cannot progress except if it's done in the federal. But it is a huge
kyasanga ekifuusa ekifulukwa ne regional conflict nga kati olaba Angola muli sabini bamu enamu erabikiriza kubanga kati osanga ligenye nga yo abali bakwesige baamu nebeera bigire bagamba pulezidenti yanga nti abalaalo basatu awukanire balaalo sekodawo nga kalusu atambulira mumuli ya lwanga kalusu namala emyaka naye bagala bajeekiza batabanaabo kalusu wawo amala emyaka kabate bakalusu amala emyaka 10 eddagala embwa paka omige buli wabeera ensi ekaaba oba yakolera kimuseveni naye ensena ati mbona zensegeramo oliyeteko I can give you the country you can go to new vision. Me to go to new vision. Me. Ntikera kumacha play name for pleasure and then new vision. What I did when I was young, I was all of their offers were humiliated. Why don't you leave me to go? Why don't you say this man? You know, competition I take Kaliye, which is the project of president, for the one say, I can humble him and make it and we are going to good. We can see who's wrong with you. You know what is happening in my family? Income. There's a magic of men. I'm supposed to say income with your dad. Number somebody was written. Ababana was never saying Amanya Gabako and Yotam. Do what you don't need to tell. But also, even God, when he invites you, are not considered. Just make humiliation. What you want someone? Do you believe in God? No. You can't believe in God direction. You can never. What I can do, go to it, my name is I avoid where they are. I have a road of but wachawa musajja nabachawa batakutukasotambala yero anageze difference bakusasa ne bajjale babawa babunde bajjale babawa ono banguli emotoka oli banguli emotoka mboze no kwa kwaya kwabo kanje mwana we asenga olukosi awoko bwali nteka mwana we ya kufokera nama mwana we anbe chiribe awolo woko konte kwa mwana we yenga olukosi wacho za kufuka hapana kanama banda we asene nzimala because this is not realistic. Do you believe after humiliating the people of this guy that we can meet and discuss what? Ndikusikale no president of project. Kakati ntikimu ati chenduzi nzemyako mwana. Family yangu abana bataso. Now the couple of what you see no mulabo. Hey, komele chapa. Ekuri abana bechapa. Baje biro ne kusubika beba kaso. Bujoza abantu bana. It's only because no chogera kuliko. We must remove natural. We give this man money. We must remove it. It is someone Babatwala. Someone Babatwala and Babatwala. Number of the local came to the is jail cooker. Beg you to be Jose Yadi. Jakaseka bit with beer. You don't know what is the way to use it. Why do I punish them with this? Wabakubanyo nawe, wabakubanyo. Alwagoba nino mufukamirira. Ayagala kwa president. Anabufuna naye. Nino mufuka nibwavuganya ne kolikoli ya mukuba. Nibwavuganya ne engo
bemuwangula alina waayitaina waitainekimukoleraku is the most hated person in the land. Abantu bamukyawa abantu najoga abenyama najoga abamaliba najoga abamata najoga abebenyanja najoga abantu bamukyawa nze abantu bangu wakati tulaba wito omulenzi oyo twalirowooza nti ejjaggulu twali twagala kutte tumubene bufakule kino okuntulo tebamujjako waabwe mwakoleka bamuleeta ebisige kasirikuli aba nibamuleetanga talinya abanyankole bamuleeta n'amacumu n'enkoni nga The only Mirundi society for him is a pig. He does not reverse. no anti kiki Can't you reverse to state house? antenda tutuule tutya sisobola there's no question mukibatamu nkyeribezi omukazi bwomisa n'omugamba olowooza bakyagamba kubanga omulo yobiri nti mbabazi zikamike mbabazi ayinza okuba nga akali kibezi kiwanti tubi akodi this mukwano naye tulowooza ntiakyaddamu don't believe that kayikola ne mwonkomyawo abonna ne bwebakomyawo tebakyaddamu kutrustinga system System yabayiwayo. omulowooza nti abantu robots Yeah, no. nti if now nga nkoma okukolera gavumenti can I speak the way I used to speak No, you can't. sisobola Ogenda kwogeza kubanga biri luli bankubanga balowooza nga abadde afumakundi abakoleko ekibi kakati okwijjako nti local police olwokuba tewakyali trust between me and them nti kyemba nkugamba oba alinayo akagondo osiima kantu egende ekolirira naye ekyokubiri manyi nti Museveni akula kakati tunaye tumuwonye nolirwago ogwo kusika awedde kubanga tebayinza kuyingaitinga noddamu nolebera ku ggwanga yiye yalingaiti Okay, kituufu nze kamala kwogera mikulu mirundi nze lwaboko simumanyi kuli omwogera ku simumanyi tesobola era sanamwogerako naye kitegeeza but one thing I know nga mugambe nti abanasali baani ani ali mu gavumenti ya Museveni inakyogedda nati gwe balombereddwa oli mulogo abantu obaloga bayafa seriasiyangamba kubo uganda nge banjisa enkyane bamujja wano Why don't you leave that? Why don't you leave the first family? Lwaki tojja mu kamwa kuno teriiwo. Oh, you are fighting more than usually this man was and he knows my mobilization capacity. So you don't have any problem with the first family? It is on one individual. Kyendowoza mu first family. Okay, maybe nze kankole bwe nti. Kyendowoza mu first family kibayina. Yes. Nti bo baga balongo. Yes man, and goes in and come back. Me, the way I know my nature. Not you a pig, you don't reverse. Nkugambi tikatimba tule kuuza. Ketugeze. Musibeni abagala baba bakambulira. Batutula mu netu shikayo. Because I know my character. Mwendo nzisinga ni wantu kubaganira we yaleta tape. Yamunyabonyeze yatta political career ya. Bwena kutunda ne bugula ebizinga ne bukola. Nemera mu gavumenti endala. Endala nga njina mu amaani. Bufiira mu makomera. Ntunda buli kaabwo konna kusuubira. Kakati kukoza alina maisha. Tuyinza obutasukka n'olunaku olwaleero. Manyi maisha. You know what it means? Maisha ni maisha. I remember Uganda. That's 8 years I've not worked. The moment that man elected, Nawe ino omutima. So wazizaayo emmotoka. Kasita olina benzi ya kitaawo gye yakuwa. But you still believe that he's not doing everything. Lwaboko byonna yabikola. yalagira bali nesente nazikwaza nazijja mugende oba mugira kadola kati Chatija kusooka n'olunaku olwaleero n'olw'ensonga eyo. Thank you so much for loving and sharing our program with the Flash Lecture in Uganda. Wano gwe bayita mukulu Tamale mutabani wa Yowaana. Olutalo lwabo n'emirundi lutandika butandisi. Bayina emmundu g'olina kati olina ddubu. talina sapoti Bakubagira baki.
How many times have we been put under our service? For the good of the nation, for the good of our programs. Njamuleetera ebizibu bingi bw'anaaba tanneesonyiwe. Nawe beesonyiwe. Anti ambike. Ngenda batabaga. Akume atakumira mpeera. And you can. Basabula. Tamaliriza abavude mavu. Tayiza tamalanga kuba abunya bu. Amugamba. Nino omugamba amusonyize gawe. Kamera eduleko. Ebigamba bino byonna ebyogeddwa ku programu gino si byange nga kinoma si bya TV zino bya mukulu mutabani wa Yowaana Tamale Mirungi bwaba bakukima bakime Mirungi ne bamafya besobolera babakulekera bamafya bubeera nabo nabo bakimanyi nti omuntu ali beino wayamwanuli naye bo ekibali kulowooza nti waliwo nze nsazeewo ngenda kuteeka wano lwabugo muteeke wano